okusinziira ku batuuze ejjambiya ez'abasuuliddwa zibatadde ku bwerinde olw'ebiseera eby'obufuzi bye bwolekedde. Tuli mu kutya naddala akaseera ke twolekeramu kano ak'ebyabufuzi tweraliikirira. Mabega wali ebintu byatandika ng'ebyokusaaga ne twekanga nga waliwo abamu bannaffe ab'ebyobufuzi ababigendeddemu. Tubiwulira buwulize eyo mu disitulikiti y'e Lwengo ng'abatuuze babatemaatema ne mugamba tusitukiremu tugende wa ku poliisi. Abatuuze bagamba nti ab'ebyokwerinda bano tebanditutte bintu bino nga bya lubalaato olw'obubonero obwalabibwako ne mu biseera eby'ebijambiya ebyaliwo mu mwaka gwa 2021 ebyatwala obulamu bw'abantu abawerera ddala 2. Bane gavumenti situkiramu obuntu obutono nga musitukiremu mujje mutuyambe ku kyalo Kayirikitipida. Naye nga zasuuliddwa sayidi ne sayidi y'oluguudo ng'emu eri kumpi n'oluguudo n'endala ng'eri kumpi n'oluguudo ate nga biri kumpi mu maka ga chairman mita ntono nnyo okutuuka mu maka ga chairman. Onajjukira nti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno waliwo abantu abatategeerekeka abasuula ebibaluwa bikiro kitwala omunaku nga birabula okutta abantu mu disitulikiti okuli Masaka, Kyotera ne Bukomansimbi wabula ng'ebipapula bino byaliko amannya ga bannamagye be balumiriza okubanga be baali batumye abaali bagenda okukola omulimu guno. Nti bano olunaku lw'eggulo olw'okutya kwe baafunye basazeewo okweggalira obudde nga bukyali okwewala ebiyinza okuddirira. Ekiro tweggalidde essaawa emu ng'ekyalo kyonna abantu bamaze okweggalira. Abakuumi bajje batuyiteemuko kawungeezi ng'olwoba ekiro tumala okwebaka okwo ffenna tubulizaako naye abakwerinda bano baba bateeka okutuyambayambako nga bo. Abakulembeze mu kitundu kino basabye abatuuze baabwe okuloopa abantu be batategeera nga kino kijja kubayamba okuggyamu abakozi b'ebikolobero. Bannange abatuuze mubeere buli omu abeere embega waamu ne bw'olaba omuntu gw'otamanyi ku kyalo kubira ku munno omugambe wano waliwo gwe simanyi. Njagala tukwataganire wamu naddala abalina abapangisa ennyumba ez'abapangisa ezo tuzeeraliikirira nnyo nti basenza abantu ne bajja nga tibabanjudde mu erosi bo ne bafa okukyokufuna ssente naye nga tebamanyi muntu avuddewa. Tulina akatabo k'abatuuze tukakola bulungi nnyo nga koogera details zonna ezikwatagana ku muntu. Ssentebe w'ekyalo Kayirikiti Nasimu Kaseesa ayagala abatuuze bagule firimbi ssaako n'okubeera n'ennamba z'amasimu g'abalirwana baabwe nga singa baba bafunye obuzibu basobola okubwaŋŋanga. Tugule ku wiso obeere mu nnyumba yo oba ofulumye wabweru ofuwe wiso esobole okwalaatinga abalala bonna abasigadde tusobole okubeera bumu mu kweŋŋanga embeera eno. Abatusuddewo amajambiya gano 2 amapya tebannamanyika naye okunoonyeza kwaffe kutandise okuzuulira ddala baani abo era omuntu yenna alina ku mawulire agasobola otutuusa ku bantu abasuddewo ejambiya zino oba ku muntu eyasuddewo ejambiya zino 2 tugaaniriza. Kasirye agumizza bannamasaka nga bwe watali buzibu bujja kubatuukako n'asaba abantu okubeera abakkakkamu. Ebyokwerinda mu ebiri era poliisi yaffe ng'ekolera ku pikipiki n'abo abatambuza ebigere mwebali balawuna ebyalo byaffe. Ebitundu bya Masaka bizze bibeeramu obutali butebenkevu emyaka egiwerako nga buno businga kweyoleka nnyo mu biseera ng'okulonda kubindabinda nenga kyekujje kuggwe ekyewanyisa ennyo emitima gy'abantu. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.